abako tebaagala kulya mpombo ensangi zino abasinga oba katugamba abamu abantu mbalaba babuuza ebibuuzo eyo bagamba empombo bannange empombo z'omuko oluwombo lw'omuko kibalogerera ebintu bingi newesanga abamu tebalidde luwombo kuba wabaawo oluwombo olw'ensonga olw'omuko naye mbaolusaabako empombo ezo bazireka ate ne balya kuzaabana abantu abagiddeko kiki nsonga ki ereetedde abako kubanga empombo bazi ate nga oluwombo lwa buwangwa kukowobo kyadde mukulu Kenny neyanziza nnyo neyanzeege emikolo gino gigenda okubeerawo buli muntu n'aleeta amagezi ge abantu basukka naddala basenga ab'ensonga nkoze emikolo egiwerako ngenda mu myaka 21 nga nnuŋŋamya emikolo gy'okwanjula naye abamu ku basenga baleeta sikisiki oba kyetwandigambye eddagala mu mpombo z'abako ne kisukka kanawe mwami kadde ate ng'oluusi nga baleeta eddagala mu mpombo z'abako bo obwongo bwabwe balowooza omusajja okwevaamu najja n'ayanjula olina kumusiba balowooza obwongo bwabwe omusajja okuvaamu najja n'ayanjula olina kumuloga indako ddagala kiri baleeta mu mpombo ekyo sisobola kukimanya kubanga siri mulunzi wa ddagala oba mukozi wa ddagala naye mbiraba n'amaaso otuuka ku mukolo mu budde obw'okumakya kubanga tumanyi otuuka mu budde obw'okumakya ennyo ogenda okusanga obuuza bane mumpe ku senga ow'ensonga nti ali mu mpombo ng'alina ebintuntu byakola ng'olabira ddala si bya Bwakatonda. Olabyeko omuntu alina ebintu ebitali bya bulijjo mu luwombo. Ndi musajja mukulu mu myaka osanga ng'alina byakola alina ebintu byateeka mu mpombo abamu si bonna nga takutidde namu nti oba wali wazze. Abantu ensonyi baazivaako bo balowooza ensi bwetyo werina okutambula naye ne weerabira nti omukisa omuzaale gusinga omunaabira eddagala. Abatulaba n'abalabi baffe naddala abasenga mmwe basenga ab'ensonga omusajja agenda okusalawo okujja ewaka eddogo si lye liba lyamuleese. Omuwala agenda okusalawo okubeera ne mwana munne gwasiimaganye teyamufuna mu ddogo. Mugenda ne muwubisa abaana baffe bano kati ebintu ebyo biriko endagaano zaabyo. Senga ogenda n'olunga omwana nga bambi n'omwana omuwala takimanyiiko naye basenga bakukuta wali ow'eno najja senga ow'eno najja noono najja buli omu n'akola byakola. Ontiisa okuwasa sikutiisa wabula tutereezeemu basenga ab'ensonga abateekateeka emmere y'omuko. Omukisa gwa Katonda mukulu okusinga omukisa gwa masitaani kubanga ono yafuna mwana munne nga tewaliiwo muddo gwe batadde mu kyakulya, tewaliiwo ddogo lyonna, nga tewaliiwo waagenze. Lwaki omwana omugole omuyingiza mu ndagaano z'atamanyi? Lwaki omuyingiza mu ndagaano ezitali ntuufu? Nagenda ku mukolo senga naŋŋamba nti mwami Kaddu Mukasa we tutuuka okulya wansi omusajja waatudde ninawo obuti bwange bwe nina osooka okusokoola mbuyise mu luwombo tonnemesa ekyo kyenjagala. Natunuulira omukyala ekyokumuddamu ne kinnema ne mubuuza nti maama ogenda kubikola otya? N'agamba eno ensi yakwebeereramu naye kyaleka nga ku mutima gwange kinkasuse wala nnyo era yakikola. Kyewuunye omusajja yali waali ng'atunula teyakifanako wadde okubuuza lwaki bwe kityo. Kwegamba basenga bambi tubeegayiridde nnyo, abaana mubaleke, abaana mubaveeko, abaana mubasabire busabizi, essaala emala. Ekyokubiri leka kupakira byawongo bingi mu mpombo kubanga tekyetaagisa. Mukulu Kenny yagala akkiriza obagaana
okwagalana kwa Bwakatonda. Anti kakati ate n'obuwangwa mbadde saagala obuleke mabega kubanga mu buwangwa bwa Buganda kigambibwa mbu omukono bw'aba asazeewo n'ayingira mu maka balina omufulira ddala w'omu maka n'olw'ensonga wabaawo emikolo gye bakola ku luwombo gwempulira. Mu buwangwa bwa Buganda ekyo tekibeerangayo. Tutabula ebintu bingi, tutabula obuwangwa, tutabula n'obulombolombo. Kati obwo bulombolombo bw'omuntu n'amaka ago bwe beetaddemu bweteesi, naye nga wano mu buwangwa mu Buganda tewaliiwo kigamba nti mu luwombo lw'omuko olina okuteekamu by'oteekamu omukaali okaalulye nti kiriyo ekyo. Kiki otayinza kulekayo ku luwombo? Kyesiyinza kulekayo wanze nze nalindiddeko ku luwombo nenkomawo naye munnaayi nasula bweru wabaawo ŋŋamba nti maybe waalidde oluwombo nga lulina mix. Ekyo saagala kyogerako nnyo nakiwaayiriza. Oyinza okuba obuzibu bwafuna bwali mu nteekateeka ng'enfumba yeetaavaamu bulungi, naye kyekisobola kulekayo kiri kintu kimu. Basenga mulekeraawo okukukuta n'empombo z'abako. Bannange mututiisa, mutiisa abaana abazze okuwasa, mutiisa abaana abalenzi, mweraliikiriza abantu ne mukukuta n'empombo z'abako. Bakugamba tutuuse mu nnyumba julira omuka emmere weebuzaabuza okukwata wano otunula eno n'eno oleetera omulenzi ono ebirowoozo byazze omugole ng'awulira nti mu mpombo baziteekamu ebintu, empombo bazirogeramu nnyo okumulemesa emmere. Yensonga lwaki n'abako ku mikolo egisinga obungi ogenda n'omulaba ng'emmere okakamukake oluusi nakuba akaama nagga naye oluwombo olwo balwogerako bulala n'omuzambuza maanyi. Mwami Kadu wangi manyi nti nange naatera naye oluwombo ndutidde. Oluwombo tolinawo olutiira, wabula tusabye basenga abamu si bonna basembeze obwakatonda mu mitima gyabwe ensi ebanyumire. Naye nze nkuwulira ebigambo bye oluwombo olwange lugenda kuba lwange, oba luteekemu oba si luteekemu ngenda ddukuba n'omutima gumu kubanga nze wembanga gwengenza okimanga mwagala kiri eri Katonda nja kululya ate tebanyamba ku luwombo lwange. Nange kyensinga okubuulira abagole baffe betukulembera lulye kubanga omutonzi yasalawo. Mu buli nteekateeka yonna ebeerawo omutonzi yasalawo. Toteekanga bintu ebyo ku bwongo kubanga noono abeera abikoze oyinza okumusanga ng'ayambako kulogerako mwana wa munne naye nga senga talinayo mwana n'omu yali afumbiddwa nga naye kennyini eddya talina ttuufu owulira yafumbayo n'azaalayo babiri n'avaayo. Kati ebintu ebyo tebirimu bya buntu, tebirimu makulu. Kale we are proudly sponsored by Mount St. Peter Junior School Buyala. Tusange kaawo ojje ku ssomero lyaffe registering omwana okuva ku baby paka ku primary 7 essomero weeriri liri well organized, lirina essomero lirina compounds ennungi ate omutindo gwe tulina level gye tuliko ey'okusoma y'amaanyi nnyo. Compound yaffe nene abaana beeyagala, tulina school van tubavuga ne tubazaayo ate tulina music, dance and drama. Endongo ekubiraawo ku ssaawa ya physical abaana babeeraawo nga banyumirwa ebintu byabwe. If it is time for swimming bajja ne bawuga, kweba gonyumirwa mupiira ng'ogenda osamba, oba onyumirwa kuwuga nga gwogenda owuga, itako ku Mount St. Peter Junior School Buyala ojje oregisteringe omwana. Mwami Kadu Mukasa wangisebo oluwombo lweraliikiriza bimbubuka atannabakuwasa kati gwe yawasa oluwombo lulinako experience ki? Commenting mu comment section otuwe endowooza an experience ku kintu kye bayita beeraliikira bwereere balulye bakombe n'engalo n'oli abikoze alabe nti amaze biseera. Nakugamba olwange ngenda kululya ndukombe ndumalewo ate sikiriza nyambako weewaawo nja kulwerira ndufiire. Era ojja kuba ogyeyo enjogera egamba nti omusajja omu ali enkoko ye. Amiina. Weewaawo.